Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugere maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero njagala tutunuulire omukyala ajjudde afaanana atya oba omukyala omulungi yandifaananya atya, biki by'alina okuba nabyo oyo omukyala omulungi oba omukyala ajjudde, naddala ggwe omukyala ng'oli mufumbo oba ng'ogenda kuyingira bufumbo oba ng'olina omuntu wo njagadde mbalage ebyo by'olina okuba nabyo ekibayita omukyala ajjudde oba omwana omuwala ajjudde alina kufaanana atya oba biki by'alina okuba nabyo ebyo ebisikiriza omusajja n'abanga omusajja oyo ng'amufiirako n'abanga omusajja ng'ajja kumufiirako ajja kumwagala emirembe n'emirembe nga newaaba agenze ebbali ng'ajja kubeera eyo ebbali ajjukire mukyala we agambe nti butuufu mukyala wange wanjawulo kuba buli kimu akirina. Kati n'olwekyo njagadde mbalage ebyo gw'omukyala by'oteekeddwa okuba nabyo bebyo eby'omugaso naddala mu kisenge naddala ng'oli mu kisenge by'olina okuba nabyo bye bino. Saagala okole ki? Saagala obisubwe kuba bya makulu. Bino bye bimu bassenga bammwe bye balina okubabuulirira oba okubatereeza. Bye bimu bye bino. Ekisookera ddala gw'omwana omuwala ng'omanyi oli mulungi, ekintu ky'olina okuba nakyo naddala ng'olina omwami wo ekiyitibwa empisa. Empisa kintu kikulu nnyo gwe wenna omwana omuwala. Ekintu ekiyitibwa empisa kirina okukubeeramu mu bulamu bwo, kino kikubuulira. Osobola okubeera ng'ebweru weetwala nga bw'oyagala naye kasita otuuka mu nnyumba oba mu kisenge ng'olina omwami wo, fuba okulaba ng'okyusa empisa, ng'okyusa enneeyisa gye weeyisaamu oba ng'okyusa engeri gy'obadde weeyisaamu ng'oli bweru. Kati bw'obeera n'omwami wo fuba okulaba ng'okyusa enneeyisaayo. Kirungi nnyo okubeera n'empisa ng'oli n'omwami wo. Empisa ezo zirimu ebintu bingi, okumubuuza ng'ofukamidde, okumutikkula ng'akomyewo, ebintu ntuwe bityo biri mu kiyitibwa empisa. Ekintu ekirala olina ofuba okulaba nga obeera n'omwami wo nga muli mu nsonga z'ekikulu. Njagadde mbisabikesabikemukko ng'oli n'omwami wo nga muli mu nsonga ezo ez'ekikulu. Olina ofuba okulaba ng'oyimba oluyimba lw'eggwanga olutuufu. Oluyimba olwo olina oduteekamu ebisoko, si kuyimba buyimbi. Abakyala basinga muyimba buyimbi temufaayo, naye oluyimba fuba okulaba ng'oyimba oluyimba olwo ng'oteekamu ebisoko. Kijja kuba kirungi nnyo 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 ng'oli n'omwami wo mu nsonga ziri ez'ekikulu. Oba oyimba oluyimba fuba okulaba ng'oteekamu ebisoko, kijja kuba kirungi nnyo. Njagadde mbikwekekwekekokko. Nja kuba ebintu bino ojja kujja ku WhatsApp yange, nja kugezaako okubikulambulira bulungi nnyo naye wano ngezaako bikwekakweka. Ekintu ekirala olina okufuba okulaba ng'oli n'omwami wo ng'omanyi okukozesa ekiwato. Ekyo kikulu nnyo, ng'omanyi okunyeenya ekiwato, okukyusa ekiwato. Ekyo kikulu nnyo nno mu abakyala. Ekintu ekyo mukitunuulire nnyo. Kiba kibi nnyo okwebakawo bwebasi n'oba ng'omugogo n'oba nga teweenyeenya namu wadde. Ekyo nno kya bulabe. Kati n'olwekyo olina okuyiga okukozesa ekiwato ng'oli n'omwami wo. Ekintu ekirala olina okubeera n'abalongo. Abalongo kikulu nnyo nnyo nnyo. Olina okubeera n'abalongo. Ekyo bye bimu ebyo ebisanyula abasajja. Omusajja n'akukwatako n'abanga awulira bulungi, kwegamba n'abanga muli yawulira kwegamba awulira emirembe ng'akukwatako. Kirungi okubeera n'abalongo. Ndowooza okitegedde bulungi nnyo omukyala. Nkugambe bino bye nkulaga gw'omukyala gwe bayita omukyala ajjudde by'olina okuba nabyo. Gwe bayita omukyala omulungi bye bino by'olina okuba nabyo. Si kubeera na bulungi bwa mu kkubo, olina okubeera n'obulungi obwo obw'omu kisenge wamu n'obw'omu kkubo. Kiba kirungi nnyo. Ekintu ekirala olina ofuba okulaba ng'ettama oba ng'obadde olina ettama lyo fuba okulaba nga likuume nga terivaako oba oliteekeko. Suubira okitegedde bulungi nnyo n'ekyo gw'omukyala. Ettama kintu kikulu nnyo kuba bye bimu ebisanyula abasajja. Omusajja akukwatako n'abanga awulira emirembe. Ekintu ekirala ky'oteekeddwa okufaako ennyo obuyonjo. Obuyonjo kintu kikulu nnyo nnyo. Olina okweyonja gw'omwana omuwala, gw'omukyala ng'oyagala omwami wo abeere nga akuliko, kwegamba buli kaseera abeere nga akulowoozaako, ne wagenda mu bwenzi abeere ya mutuufu alowooze ku ggwe. Olina ofuba okulaba ng'okuuma obuyonjo mu ngeri yonna, naddala okusingira ddala mu kisenge.
okukuuma obuyonjo kintu kikulu nnyo gwe omukyala weefeeko ku nsonga ey'obuyonjo. Bye bimu ebisanyula abasajja nga mukyala we muyonjo buli wamu ng'oli muyonjo. Ekyo kijja kuba kirungi nnyo w'onaaba omuyonjo. Ekintu ekirala kye njagala obbabuuliramu abaana abawala ekibayita enjogera. Enjogera kintu kikulu nnyo. Abaana abawala temulina njogera. Enjogera kintu kikulu nnyo. Yiga engeri gy'oyogeramu n'omwami wo. Yiga engeri gy'oyogeramu n'oyo omuntu wo gw'oli naye. Kikulu nnyo. Enjogera gy'oyogera n'abantu aba bulijjo si gy'olina okwogera n'omwami wo. Ekyo kiwulirize, kikulu nnyo gwe wenna omwana omuwala. Omwana omuwala ajjudde. Bino bye bintu by'olina okuba nabyo. Biwulirize bulungi nnyo. Enjogera kintu kikulu nnyo. Obeera n'omwami wo yogera mu njogera ennungi. Enjogera erimu akawoowo esikiriza omusajja. Mukimanyi bulungi nnyo nga wasanze omukyala ayogera obulungi asobola okubuulira omwami n'amuggyamu ky'ayagala olw'ensonga nti abeera amwogerera bulungi. N'olwekyo kye mbabuulira mmwe mwenna abaana abawala mulina okukyusa enjogera. Mufune enjogera, muyige enjogera entuufu gy'olina okwogeramu n'omwami wo naddala nga muli mu kisenge. Ekyo kikulu nnyo. Fuba okulaba ng'omwami oyo ofunako ekintu ky'osobola omufugisa oba njogera mu ngeri yonna gwe yiiya. Kati n'olwekyo enjogera kikulu nnyo. Yiga engeri gy'oyogeramu n'omwami wo. Ekintu ekirala ky'olina ofuba okulaba nga kikubeerako tekikuvaako, okukuuma ebbugumo ku mubiri gwo. Kikulu nnyo okukuuma ebbugumo mu mubiri gwo naddala wansi. Ekintu kino abaana abawala temukifaako olw'ensonga nti mwambala nnyo engoye ezo ezibamalako ebbugumo oba ezibawa obunnyogovu. Mufube okulaba ng'oyagala okubeera omukyala omulungi, omukyala ajjudde. Fuba okulaba ng'okuuma ebbugumo mu mubiri gwo, munda wamu n'ebweru. Naddala wansi nsobola mukitegedde bulungi. Weŋŋamba nti fuba okulaba ng'okuuma ebbugumo mu mubiri gwo obeera okitegedde bulungi nnyo gwe omukyala oba omwana omuwala. N'olwekyo fuba okulaba ng'ofuyambala engoye ezisobola okukuuma ebbugumo mu mubiri gwo. Nabagamba mu abakyala naddala nga singa oba omanyi nti oli mufumbo, ogenze mu bufumbo, engoye ezo zibayita mini wandibadde ozeesonyiwa. W'omanya nti ogenze mu bufumbo, ezo engoye eza mini ezo engoye eza mini, obugoye obumpi obwo bwesonyiwe, toddamu kubwambala. Osobola okukuuma ebbugumo mu mubiri gwo. Kijja kuba kikulu nnyo, kijja kuba kirungi nnyo onaakuuma ebbugumo mu mubiri gwo. Ekintu ekirala gwe wenna omukyala omufumbo olina okuyiga engeri gy'okozesaamu enkumbi ezo. Olina okuyiga engeri gy'okozesaamu enkumbi ezo oba engoye ezo z'oba nazo. Nsuubira okitegedde. Sijja kiyigira nnyo kuba gye biri nabiteekayo ku YouTube, naye kye nkusaba gwe wenna omwana omuwala oba omukyala w'oyingira obufumbo n'omanya nti oyingidde obufumbo omazeemu emyezi 5, mwaka, myaka 2, fuba okulaba ng'ofuna ze bayita enkumbi. Ebyo bye bimu by'osaanidde okubeera nabyo. Enkumbi kintu kikulu nnyo gwe wenna omwana omuwala osaanidde obeere nazo. Ate n'ekirala oyige enkozesa gye bazikozesaamu, oyige n'eddagala eryo ligendamu. Kijja kuba kirungi nnyo. Tutunuulidde ebintu ebyo omwana omuwala by'oteekeddwa okuba nabyo, kwega by'oteekeddwa okwefaako bw'oba oyagala obeere omukyala omulungi, obeere omukyala ajjudde. Byebyo byetegereze bulungi nnyo, bijja kuba bikuyamba. Tutunuulidde empisa, oluyimba lw'eggwanga, kuteekamu ebisoko, okunyeenya ekiwato, abalongo, ettama, obuyonjo, enjogera, ebbugumo mu mubiri wamu n'enkumbi. Enkumbi ezo okumanya enkozesa zaazo okitegeera kijja kuba kirungi nnyo. Bonaaba ebintu ebyo ng'obifuddeko, bifeeko okubiyiga, bifeeko nnyo, biteeke mu bwongo bwo. Fuba okulaba ng'ebintu ebyo bifaako. Kigenda kukuyamba okukuuma omwami oyo. N'onaagenda mu bwenzi ajja kuba buli wanaabeera ajja kuba ajjukira ggwe olw'ensonga nti ojja kuba ojjudde bulungi nnyo. Mukimanyi bulungi nnyo nti mutunuulira abaana abawala ng'omwana omuwala bw'omulaba mu kkubo si yali awo nti eyeesiimisa ng'atambula mu kkubo, naye ate mwattu ng'omukyala oyo oba omwana omuwala oyo ng'ojja musanga nga mufumbo bulungi nnyo era ng'atudde entende nga mu bufumbo bw'alimu bategeeragana bulungi nnyo n'omwami we era ng'omwami we amwagala.
kimanye nti omukyala oyo abeera yeefaako nnyo ku ebyo eby'omu kisenge ebikulu, aba yeefaako. Kati omwami agenda omutuukako mu butuufu ng'alaba mukyala we muwoomu, nga mukyala we wanjawulo mu bakazi abalala, okitegeera. Ng'ojja mulaba mu kkubo nga mukyala mubi oba nga ali awo talabika bulungi mu feesi, naye nga omwami we yabeera amanya ekyama omukyala oyo kyalimu. Olw'ensonga bo beefaako, amanya ajja kumanya nti mu feesi sirabika bulungi, n'eki kye nnina okukola, nina okwefaako, mbeere nga mu kisenge buli kimu nkimanyi, mbeere mu kisenge nga buli kimu nkirina ku mubiri gwange, ekyo ekigenda okusanyula omusajja. Kati n'olwekyo gwe olina omwana omuwala ng'omanyi nti oli mwana muwala mulungi, oyagala okubeera omuwala ajjudde, fuba okulaba ng'ebintu ebyo tobibuusa maaso, fuba okulaba ng'ebintu ebyo obiteekako by'otalina, fuba okulaba ng'ebintu ebyo obikolako obeere omukyala ajjudde obulungi. Bwe kityo bwe kiri. Oyinza okuba ng'ojja kwetaaga okwongera okunnyonnyola ku eno ensonga, kuba ensonga eno mpanvu. Oyinza okuba oyagala okugenda mu maaso n'okunnyonnyola, osobola okujja ku WhatsApp yange. WhatsApp kweri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Osobola okujja ku WhatsApp nekwongerezaako ku nsonga ezo, n'omanya ebyo by'olina okukola okubeera omukyala ajjudde, n'omanya ensobi ki z'olina okutereeza ku nsonga ezo ez'omu kisenge. Okitegeera, mbagambye abakyala mufube okulaba obulungi bwe weerabako mu feesi, ku figa, biki. Fuba okulaba ng'oyongerezaako n'ebintu ebyo, ogenda kubeera mukyala omulungi, omukyala ajjudde. Naye kwegamba omwami nga bwakutuukako tayagala kkuta, omwami yenna akwebakako ajja kuba tayagala kkuta. Omwami newanagenda mu bwenzi ajja kubeera eyo alabe nga ono gw'alina temuli, okitegeera, ajjukiremu mukyala we agambe nti mukyala wange mu butuufu yasinga, kanzire ku mukyala wange. Kati n'olwekyo abakyala mwefeeko, kijja kuba kirungi nnyo. Ebintu ebyo bye mbagambye mubitwale nga bikulu, mubikoleko, kigenda kuba kirungi nnyo. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.